olero nakolose kulabeko omutima guba gubinuka kwagaza kajanja bebi bikola rotasa biwotoka elolo nakolose kulabeko ebinyogogo bibuguma tekawo erinnya Dianah I go give you my money manye tinkuli awo bannange nga nsanyusa okulaba sweetheart weebale kuyimba bulungi ebyaddala oyimba bulungi nnyo eriyo abantu ng'amaloboozi gakukaka eriyo abantu ng'ebituufu olabira ddala talenti yakutetenkanya you have a talent. Oyimba bulungi and people need to appreciate you more. Omuntu ng'ebyaddala ayimba ebituufu olaba ne tuli olatu promoting abantu nga nawe okiraba nga kibulamu ate olwo talenti nga ddala yiino nga talenti yeeyo okitegeera weebale kuyimba mwebale kusiima namwe mwebale tugezaako mpolampola abantu beebale okuwa emirimu naye tubasaba bakwongera emirimu kituufu sooka obategeeze bakuwa emirimu bakuwa emirimu sooka obabuulire bakuwa emirimu emikolo omanya kwanjula manya kukyala nandi kimbaga enamba y'essimu tugenda gibasomera wali abaddako kuba kati bali bayinza okubira ku mulamu omulala enyirira gyonyiriramu ndala nnyo sooka okiyiseewo ekyo Uganda bambi mbasaba mumpagire mumpe emirimu nina ennyimba by the way ez'emikolo ate nina ennyimba nnyingi kati luno mpezeza kati ennyimba 11 nsobolera ddala okukola ku mikolo nsobolera ddala okukola ku shows wonna gwe wompise nsobolera ddala okukola bambi mumpe ku mirimu nange okitegeera funemu kasente zoko bambulizeeko era amanya n'eddoboozi nze Ruth Ngendo mwebale kugyekuumirako amiina bitambula bityeyo si bibi bw'okera ku makya kikyokera okukola how routine eyo olunaku ebeera etya ekisookera ddala sijja kulima nsookera ku simu wangi nsooka kukwata ku simu yange nendaba waliwo ebatanzanye nsooka kunoonya nsooka kukola nsooka kukola kyekimbeerawo ku mutwe sawa yonna mbeera nsisimuka sikulibe sawa yonna mbeera nsisimuka nga ng'abannaaye omuntu ayinza olowooza alina ekizibu tutereeza ekintu kino bw'oba kale olunaku olutandise oyinza lutandikira mu ssaawa mmeka zosisimukiddemu nga ddala kati ze ntuufu nti olunaku lutandise nga 12 kitegeeza okeera naye nga teweebaka bulungi because oba osimu kati buli lwosimuka nga ogendako ku ssimu olwo gwoba osuze naye yaaba agambye ekyolwo sula naye osula bwomu sula bwomu anti munaye ebintu bikyuka eby'abaana abawala lwe nasemba kukyazera wali osula bwomu naye kakati saa eno wayinza okuba akayitawo ebbanga ttono nnyo omwana wakyusa dde ebintu mukama mulungi ne mami kwali nkimanyi akulaba ategere nti omwana w'obuwala pina nkyagiriko mumu awo walungi kati olwo bw'omaliriza ekyo nozzaako ki bwe maliriza nenetereza ng'omwana omwana ngendako mu kiigo nenaaba bwe maliriza okunaaba nenkola ki nenongoosa awo gwe yesimulira ennyumba gweyereza ebintu emirimu ogimanyi omanyi abantu naye batubuuza nyumba ezenjala zikola emirimu ezenjala zikola enjala zikola bayira enjala zikolera ddala emirimu mulimu ki gw'osinga okwagala okukola kufumba nga mmere ki gy'osinga okufumba nkyali naye wano ku BBS Refine we tukyali programu kiri kitya ndi ne Ruth Ngendo abo okufumba byonna bino oyagala okubifumba oba muwogo baleese mukyere obaleese ki as long as kufumba tekuliko nti bw'omanyi okufumba byolina okufumba nebyo talina kufumba kati ze sirya nkoko naye njifumba tolya nkoko tufudde mubeerawo mutya mukikola mutya abatalya nkoko Dianah tubeerawo sijjirya n'amagi sigalya katonda wekisa ekindi kino kyempulidde kinkanze nnyo mwe mukimanyi ekyo tolya nkoko sirya nkoko n'amagi togalya lwaki bindeetera bindwaza ofuna birogologo
kino sikiraba obe how do you do it obera otya tolya nkoko like damn mukama nsasire muchenga bannange nkyagirya paka wenakaddiwa gwomanya obuwomi bw'enkoko gwe mwana gwe kati munyama osinga kulyamu ki nyama ey'amagombe embiriizi so beef omulya nti nte biki kitegeeza obumyu obulya embaata embaata nayo sigiryangako tolyanga embaata no simbyewooma sigiryangako nkirowoozaamu engeri gyetagalirawo mbikyafu kati nebalabalamu nga gisaze njiridde ate yagonya wali ogiriddeko ati gwe omuntu atalya nkoko ino noonyayo ebintu ebiralalala but from beef nga osobola okuba nga bw'obigattagattofuna ndi vegetarian kati kuba n'ebyenyanjera sometimes wabawo bulesi byagala ndwirawo ddala n'obbirya kati gwe oli wa bijanjaalo abo bintuntu bwe bityo ebizaamu omusaayi bannange singa nalinga gwe ndooza sinanava dda ku lujja kubanga kyegantu obaga nti olya nnyo enkoko kyekibeera liikiza naga mwana tunaamusobola naye kaakati enkoko yeyebbeeyo ennyo bagitya buti munnange nze nange simanyirwa kyantu bagitya oliba omuga nti munnayinze gwe mba ndi bwakulya kamera awo zulazi chicken ewandege akakoko kako nkaliira ddala ddala nga talinga okuza like oli expensive tetuli expensive by the way muzituma nnyo buli kadakikama muzitumya anyway so kati abo olunaku lwo lumalako otya olwoza okusoma yiza okukola byokola olwo lumazeeko otya nze okuseera nenkola byenkola of course olunaku lwange tulawukana nnyo na simu ebiseera ebisinga ndumalirako era ku simu bwe mba sirina program ndala yona yona oba mba nina interviews oba bangenda ku studio everything buli kimu nkirwaningira ku simu yange gwe biwe biba biweddeyo amiina tukyalinaye omwana ndowooza omuwulidde omwana waawaka so tutera kutambula genda ku mabaala nti you go and chill out with girls okujjako wabawo ensonga but sitera kino nga kika Diana nina okubeera ewaka nkyali mwana muto abato be babeereka abakulu be bazungazunga abakulu bazungazunga eyo endongo yeegamba etya endongo simbi sofa amiina so essaawa eno tulinawo kiriwa essaawa zino nina oluyimba lwange olupya baluyitawo kigatta mwana gwe antisagala bagamba nti nze oluyimba ndumanyi nnyo anti wano wafuulawo wakasebo woyagalidde wogira anytime anyhow okitegeera so tulina akayimba akapya baluyita okigatta olwani awandiisa oluyimba olwo Uncle Ronnie lwaki obuyitalya anko anti yeeyita Uncle Ronnie akale Ronnie on this one naye wamanyira muyitalya Uncle Ronnie anyway ennaku zino daka katambuza Uncle Ronnie ye yawandiika akayimba olwo akakutuusaako atya yalunsindikira nenduwuliriza nempulira ng'oluyimba lulungi nemugamba tulukole tukola oluyimba n'ogenda mu studio no recordinga ebiseera ebisinga abaawo omuntu akudirectinga ng'ogyeko the producer himself wabaawo omuntu omulala akuyambako ku ndongo yo oba gwe abeerawo ne producer wo ne kiggweeraawo tubeerawo but for this song naliwo ne Carol ne mukwasaganya endongo that is amazing amiina kale awo wenyini nga tetunalotuwa luyimba lupya olwo njagala tetusookere ddala otuweyo akayimba kakalala tuwe akayimba kakalala ate oluvannyuma tugenda kuba nga tukomawo awo wenyini wetugenda okutandikira kubanga bw'aba alina kamuyambako mu studio nga bwategeezeza nti yaliwo ne Carol on this particular song tugenda kudda tatubulira ebiratovaako